بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Embeera gye tulimu ey'okumaliriza okulya ekyemisana gye tugenda okwogerako mu dakiika zino. Abawalimu bano bamasheekhe baffe batusomesa bulijjo nti omubaka sallallahu alaihi wasallama oluusi bamulanga n'omwezi nga tebafumbye kakulya waka, tebakumye sigiri, amakulu nga tewali kyakulya nga bali mu njala. Ekyo nno kirina ebigambo bingi ebitegeeza. Esooka baali bantu bakulya kitono, yenkola entuufu ku munnaddiini, baali bantu bakulya kitono. Saagala osuubire nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ku bwavu obutuka ku levo nti n'omwezi guggwako nga tebalina kyakulya. Si ye levo kwe baali, wabula Allah yamulondera embeera esinga okuba nga ennungi, yeriwa okubangako n'enjala. Yamulondera embeera esinga okuba nga ennungi okuwangalira mu bulamu obw'enjala, embeera esinga okuba ennungi. Gwe bwandibadde bwavu bwa kika ki ne batuuka n'okumala omwezi nga tewali kakulya, wabula Allah yamulondera embeera esinga okuba ennungi. Era buli alidde wano emmere kimusuubira okuba ntaddayo okulya kyaggulo, ekyo kimala asobole okusala ekiro. Kasitoba nga okumbye ku kyokulya wano khalas ogaddewo olunaku, kubanga tulinayo salatu layili ekiro, ate bw'onoddayo n'oddamu n'otikkula kase olwo n'oyimuka otya okusaala. Kama qala salafu salihin aqlil ta'amaka mastata'ta fa innahu nafu ljusumi wa sihhatu labdan. Fubanye okulanga okendeeza ebyokulya byo nga bw'osobola. Aqlil kiva mu qalila, aqlil ta'amaka mastata'ta, fuba mu busobozi bw'okendeeze ku byokulya. Kulwaki? Fa innahu nafu ljusumi wa sihhatu labdan, kyekigasa omubiri gwo n'okubeera helefe. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabun wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Musuratu A'raf, Allah tugamba musuratu A'raf nti wayo mwana Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Eyo aya etegeeza kulabika bulungi ogenda mu ssala. Inda kulli masjid ay inda kulli ssala. Buli ogenda okuyimirira mu ssala weewunde bulungi, labika bulungi, toyambala bigoyegoye, toyambala bya nnimiro, bya kusigiramu langi, bya galagi. Khudhu zinatakum, beera n'okwewunda okugwanidde. Bw'obeera mwami okwekyami ate owewunda nnyo okutuuka ku levo ya mukyala. Kati bw'obeera mukyala okwewunda okweswala, so sooka beauty n'ebyemukwano, okwewunda okweswala olabike bulungi, kwena kuyimirira mu maaso ga Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ey'okubinaga nti wakulu washrabu, n'ebyokulya tewali buzibu n'okunywa, naye wala tusirifu, mulye munywe, wala tusirifu naye temukuta. Ekigambo israfu mu Qur'an kitegeeza kukuta, kulya excess, kulya nga yasimatuka kunsa. Wala tusirifu, israfu okudiibuuda kyategeeza wano kulya n'osuka ekkomo. Tabdhiri eya ssente, wala tubadhiru tabdhira inna almubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu lirabbihi kafura. Tabdhiri bw'osanga ekigambo tabdhiri mu Qur'an yabategeeza bya ssente, ate israfu ategeeza kulya. Allah mu Qur'an atugaana okubwegera. Abantu batendereza abazungu, moroka bagikola ya kompyuta, ya sensa, ya nankani, ya nankani. Allah yakola omwana Adamu wa kompyuta, wa sensa. Gwani akugamba nti oyala kunywa mazzi? Ani akugamba nti ennyonta ekuluma? Kompyuta eri mubiri gwo, kubanga omwana Adamu ali computerized.
era nyakugamba nti kati lekeraawo ennyonta ewonye mulimu geegi epima nemanya nti kati tanka eri fuulu oba haafu oba tanka yeetaaga n'ebyokulya bwe biri era bw'olya emmere geegi ekugamba nti kamala fine tugamba nti emmere ewomye geegi negamba nti wayi mukulu lekeraawo wali bamaama ye kasita azaala omwana amanyi kimu kyokka okuddako kutikkula mmere oyinza okuza abantu musanvu bagiridde kasita azaala ka bebi bwati yekwasa kimu nti omwana we yavudde nina okuzaawo okulya Allah atukomeka kubanga omuntu agenda okukola ibada ateekeddwa okubanga endya gyegendereza bategendereza ndyaye ekimu kubitulemesa salatu layiri tahajjud ebyo kulya kwaffe kusikutuufu kubanga otulo tuba tungi nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah batugamba nti man akala kathira shariba kathira wa nama kathira wa khasira kathira kasita olya ennyo oba olina kunywa nnyo then ebyo ebiri webyegattako olina kwebaka nnyo kati ate ebifuuka bisatu wa khasira kathira oba olina kufaafaganirwa ibada zonna zigenda kuyitako hatta neza farada anti nesubuhi ozukkaleeti naye kisaana omuntu ali ku nkola salafu salihin agenda okuyingira mu buliri ekiro okwebaka ng'alimu oluyalayala olutamusobozesa kwebulizaako oluyalayala olutamusobozesa kwebaka naye omuntu agenda okuyingira obuliri ng'omukkuto gumuli mu nnyindo bannange sina wenzisiza kakati nkoze ntya bwe nebakira olubuto olunuma bwe ntuna waggulu byagala kudda bwe nebizingulagala kati novuga nti obadde olya yaki yonna obadde ku pisito ku mundu kati oyo bw'ate ayagala kuyimuka kusala layiri ng'ogijjawa sanga haji yalidde ennyama nkoko binyeebwa byennyanja bijanja nekoza olubuto oluyise kasasiro olaba ne kasasiro etabuka nobiteekamu nga bimikisinga biti etabuka tandika n'okunyooka omukka kakati abanobirya natuuka ewaka ne bamugamba okukakola ajja kubikuba nakimita ekipa yakooko nagiyiwayo ne bigaana aga nti yadde sprite ye mutuufu naye nabitumya sprite olwo ate ayina kutabula bwe bamugambira nti ebikyayi ebirimu entangawuuzi ey'amaanyi n'omujaja ne ayongera kemiko ku kemiko kakati bwamaliriza mbayala kusala salatu subuhi mu budde bwayo mujjama aliwa oyo endya yaffe eteekeddwa okuba nga yeegenderezebwa endya yaffe eteekeddwa okuba nga yeegenderezebwa okufuna amakulu ag'ekigambo salafu salihin eswala zonna ez'ekiro eswala zaffe ez'ekiro zonna nga bwe zifaanagana zeetoololera nnyo ku ngeri gye waliddemu nga tonneebaka akamu ku kantu akatutawaanya ku swala z'ekiro wagendedde mu buliri wadde ozitowa kyenkana ki awo wakulu nnyo toyinza kgenda mu buliri nga niwe oba oguddewo tonaga ekyusa nolowooza mbu onooyimuka okusala ate nga salatu layiri kikulu nnyo tulaba yamugamba nti ya ayuha almuzammil qumi layila yimukako ekiro amakulu buli kanaku qumi layila ekiro olina okuyimuka okusalako kubanga salatu layiri kikulu ku muntu anakuuma eddiini ye omuntu anakuuma eddiini ye ebintu bibiri talina byesamba mu wiiki salatu layl ne siyam okusiiba kama qala salafu salihin adimi siyama maa alqiyama taabudan fakirahuma amalani maqubulani batugamba basooka balongoofu nti obulamu bwo bukumirenga nnyo mu kusiiba n'okusalako ekiro adimi siyama maa alqiyama taabudan ngaokola ibada zo fakirahuma amalani maqubulani ebintu bibiri omuntu anakuuma eddiini togezanga nobyesamba omalako otya wiiki namba nga temulimu layiri
omalako otya wiiki namba nga temulimu lunaku lwosiibye atalina kisonyiisa nti siri mu basiiba atalina kisonyiisa siri mu balwadde siri wa safaari ekinneewunyisa bwe tumaliza natugana nti nze ndi musalafu ate ku sunna za nabbi nkuba eŋŋuumi nze nombuuza kati ziririda wazo z'okubirako eŋŋuumi nga wiiki 7 days zigwa wali wadde erakemu mu layiri teriiyo 7 days zigwa wali nga doonaku olumu munaku za sunna ezijjudde mu wiiki tokutteemu na lumu kati netuwunzika nga tugana nti ffe ku sunna za nabbi tetusaaga yenna anatereza ibaada ze n'okweyongera amaanyi biidhnihi tabaraka wataala okweŋŋanga shaitan kubanga shaitaani mulabe inna shaitaana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa shaitaani mulabe aboolekeza ebyokulwanyisa namwe mwolekeza ebyokulwanyisa ebimu ku byokulwanyisa ebyamaanyi eri shaitaani imukako ekiroosaale ekimu ku byokulwanyisa ebyamaanyi eri shaitaani siibako ku nnaku eza sunna oli akolekeza ebyokulwanyisa gwe ate tutadde ekyo era kyobola egenda ewuuba gumu 2 3 nga tuli ku ttaka maliriza nga sifunye omukisa gusomesa mudalusu eno byenategeese nze bakama bange bwe baŋŋamba ekiro nasuze ku saa 8:09 nga nimuteekateeka dalusu naye sijja kusobola sikutteeko ku package yadde mpakinze namaze ogiteekateeka nenzija kupapula nenjisa wano kati ntido gikwatako nga bwengikwatako ejja kuwumirira ngaomubisi gw'enjuki tuve wano ku magaribi ate nga abantu bano bava wala ne kafiyu naye tumutya wadde kafiyu yavaawo naye fe tukyalimu twalookinga nti omwanadamu omumanyi twasigalirayo nze sitambula kiro sinaganyonyola basajja abo sikolagana na basajja batawanyi omunyonyola bina akubuuza bino mujja kati inshallah omurundi ogulala nja kusaba mukama wange Sheikh Juma anzikirize nsumulule kali ka package kindadde mpakinze naye nga maliriza kino tugende nakyo waliwo ebintu by'abasiraamu abantu baffe abamu naddala abakyala n'abaami abamu abali ku nkola ya salafu bagenda nibawangalya ennyo okumpi n'omuzikiti okakkana amazzi basinaga muzikiti amashanyalazi gye bagololera bakyagenda ku muzikiti uva ku bintu by'abasiraamu tokyajingira ku muzikiti togololera ku muzikiti amazzi g'abasiraamu gaveeko byewale oli ajja kubuuza kati nze ndi muki ntujjeko namu olugezigezi bintu by'abasiraamu nze ndi muki bagenda ndi muosodokisi uliriza abasalafu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu weyabirira amiri wa eno bamuleteranga ennazi ng'eva Iraka ennazi abantu abo abeeru bagikozesa mu nviiri tewerabira nti abantu abeeru bo mu butonde bwabwe balabirira nnyo enviiri baami n'abakyala bo balabirira nnyo enviiri era wano bw'otunulira ennazi eyo jagisanga mu baswayiri abo abasajja basiga mu mutwe bwabwe fe abaddugavu Allah tyatuwa kkali kyeyo nze bukyambirawo sina kinali nsize mu mutwe muno nga kisigamu kikolemuki naye bali abeeru balina inaaya khas olulabiriro olw'enjawulo ku nviiri gwezala kimuhijja batugana tuzisaleko baba baagala nnyo enviiri laqad sadaka allahu rasulahu ruya bilhaq latadkhulunna almasjida alharama insha allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun muhalliqina ru'usakum mwena kusalako emitwe gyonna enviiri sizaagala muzijeko lwaki muhijja tusalako enviiri Allah yali agala okulaga nti nze ndi muddu amateeka gonna nga gyemulukukidde n'enviiri zange zino zendabirira kabumba kubanga abeeru bagala nnyo enviiri rijalan wa nisa abakazi n'abasajja era tekina buzibu mu shariya omwami okulabirira enviiri ze kasaluba olulabirira nga tetuuka kulwa abakyala kati ennazi kyalinga kya bbeeyi abaami okusigamu ki mu nviiri zaabwe naye nekirala abeeru abo balina ebizibu bingi abantu abo abeeru singa okwata ku sikini bwoti ebanga kisenge era bagirabirira nnyo nnyo esobole okulabikako bulungi
ffe twefume yaffe eyabaffe bakaddugala naye yaffe ne buteziga bizigo otambula. Abo basajja Justice Shampo nga yabuze mutambula ekiro kiramba nga mumunoonya. Omusajja nno gwananaba munvirize zime kujja mu bintu munda eyo. Kati mubuuza bino ofaa kinabyo. Zisaliko tukole ebirala. Tiraba nno nsalako zaati. Kakati kyenjagala mukisa Umar balitanga ennazi agigabira abasiraamu. Kati ebidomola mwe yajjiranga inputs zina okuddayo baleetemu endala nga bazipanga wali. Omu ku batabani be kubanga jjukira nti ennazi etambulanga butto ng'agenda mu input ezo n'aziwunzika n'abeerawo n'afunayo obutonde bubiri busatu n'asiiga mu mutwe n'afuna endala n'asiiga mu mutwe n'afune lumu babali emmere ne muzeeyi taata muzeeyi Umar n'alaba omwana nga omutwe gunyiirira namugamba nti musiraamu tobanga obba ennazi y'abasiraamu sembeera wano okuwunyamu nga muwunyamu ennazi. Omwana namugamba nti sibbanga ku nnazi ziri input eziri z'osula wali ejjirika mwenkene nolaba obusigadde bamalira ku saaluuni va ku maali y'abasiraamu bagenda ku saaluuni kulyayo mmere zonna namugamba nti kabumba tolekaako wadde ate namugamba nti oddangamu okukwata ku input eyo maali y'abasiraamu si yaffe ojja kundeetera ebizibu ku kiyama naye yali abbye yakwatanga ku input eziri ze bapanga wali wagoni ezikima ezizeeyo batekemu ennazi endala bazireete yazimusalako abeeta salafu salihin abawangalira n'oba ozze kusaala busaaza ajjayo kyaja ayingiza mu muzikiti mu masanyalaze g'omuzikiti va ku bintu by'abasiraamu geno kyajingire wa ssente ebintu eby'abantu abangi byewali waki tokyajingira ku g'omusiraamu omu gonotunka naye ku kiyama nomanya onoobiwoza abangi onoobasobola okuwoza n'abangi kyekimu n'okuwoza n'omu weewale amazzi g'omuzikiti naddala bagiriraanye bawuza bannanga amazzi bagenda gasalako musule sente nga tusula naye amazzi galagangawa kumbi masuhaba yagasomboola amasanyalaze oyinza okuza tulina factory ekuba akawunga amasanyalaze galagawa gonnaago neiba yajja n'agolola n'akyajinga n'agolola n'afumba kyayi n'ateeka mu bifulasika ne bazaayeeka ali ku bintu by'abasiraamu bwabanga Umar radiyallahu anhu jjukira nti abo batusima okutegera eddiini yakolokota enviri zonna omwana amulekera kabumba nga tannakwata na ku maali y'abasiraamu ate n'omwana yamubuuza nti eri ennazi baleeta yabaki nti y'abasiraamu nze ndi muki namugamba nti ffe tulina kugula yaffe mu katale ento gikwatangako yaba alisi yaffe. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أغنى قوانا قريب وزو إن شاء الله ودو فوندا tuze soka shekhe agamba nti mbadde nsaba kumanyako ani ateekeddwa okungaba kubanga nga ngenda okufumbirwa kubanga my mom died, may Allah forgive her, without telling me who is my father. Kakati eyange ekaba nkanjisirise ndowooza katukuletia kakati nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama mu hadithi emu eri mu Bukhari ne Muslimu ne Umdatul Ahkam eri ne Bulugh Maram yaga nti as-sultan waliyu man la waliya la ba amiru baffe bano ba mufti bayingira bafuna obuyinza okugaba omukyala atalina bamugaba singa tukizuula nti omwana omuwala talina ayinza mugaba ba amir ba mufti abakulembeze ba umma baba bagenda kutekinga over bakozesa obuyinza mu sharia bwebawa nga nabyo nti fasultani waliyu man la waliya la omukulembeze w'obusiraamu
atwala obuyinza obugaba omuwala kwoyo atalina naye hadithi mpanvu sagadde giva eri nga tujagirwamu kwe kusoma akatundu akakolaki akasembayo na wangambye ekigambo nekikakasiza shehe bwe nsaala ejjuma nga ndi mu safaari nengattako asiri laaka 2 oba eraaka 4 kikkirizibwa shehe nyamba kuba ndi mutambaze bwe nsaala ejjuma nga ndi mu safaari nengattako asiri ziba laaka 2 oba nsaala 4 kikkirizibwa ekisooka ejjuma tebagigattako ejjuma zezimu ku swala zibatagattako kati ate omutambuzi ejjuma temukakatako bw'oba gwosazewo omutambuzi okusaala ejjuma then amateeka ga safaari gakuvaako kati ofuse mukwimu ofuse mutuuze saala ejjuma yokka togatta ejjuma tebagigattako ejjuma ne subuhi tebazigatta tewali swala zibagattako ezo akati ate bw'obanga oli mutambuzi okkiriza okusalako asiri ojja gisalako eyo mu maaso gy'onolaga naye kasi tosaala ejjuma n'otwetabamu kitegeeza olukusa olwa safaari walusudde wabbali ate kati olwagaza ati kubanga owa safaari tasala jjuma temukakatako bw'oba ogisadde baasi kale ate ofuse mutuuze ogatta ekigambo sheekhe kiri kyamaze kati kyesambe si kirungi nnyo agamba nti mutusomesa ogamba ekigambo la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shayin qadir 10 times kumagalibi ne subuhi. Why is it so? Lwaki tukyogera bwe tuti emirundi 10 bwatuyigiriza sallallahu alayhi wasallama okweyongerako olukomera olw'amaanyi eri shaitani rajim, olukomera olw'amaanyi eri shaitani rajim. Era basooka abanongofu batugamba nti bwotandika okunafuwa mu ebyo kiba kitegeeza shaitani ekikomera emaze okimegga kalitandika nnyumba. Lwonafuwa mu adhikar, nonafuwa mu ibada eza sunna, nonafuwa mu kusiiba ennaku eza sunna, swala eza sunna, kiba kitegeeza sematalo owa ibada eza sunna shaitani amutadde ku ttaka kati atandika ibada za faraba. Kiba kitegeeza ne magaribi ojja kunafuwa neisho onafuwe kati shaitani mukuumire eri ku lukomera abeere nga alwanagana na lukomera. Teekawo nnyo ibada eza adhikari, kusiiba, kusaala kiro, shaitani akube wala kubanga omubbi agenda kubba ennyumba eri mu kikomera tafanagana nabbi etaliimu, asooka nattunka n'ekikomera wamala okimeganaga nti aha ekyo kiwedde katandike oluggi olw'ennyumba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza ibada zino zonna zino basebo abanyumiza oseka otuyigiriza bino byonna byonna kukumira shaitani wala abeere bizi n'olukomera. Atalina ibada ezo shaitani aba mutukako direct ku swala ze 5 era agenda okumaliriza bigasegasa wanafuye nja kuzisaala lumu oluusi abyebasa kulwaki talina kikuma shaitani nga eri bize etuuka direct kuye. Kale za adhikari zikuyambako okuteekawo fence perimeter ey'amaanyi nobeera ng'oli eno nga totukwako mangu amakulu mutanafuwa mangu mu ibada eza faraba. Naam, seko omukazi olubuto omukazi olubuto akkirizibwa mu hijja, akkirizibwa okukola hijja olubuto akkirizibwa lwakuba kiri risike era batera okuzaalirayo abamu ne bazisala nga tezinnatuuka olwa embeera. Naddala kati nga ffe atakulidde mu nsi za ddungu bw'atuukayo emutabula ekyandisinzeko obulungi teyandigenze, naye nga abaliwo abakyala b'amaanyi Allah batonda nga alina olubuto asinga naffe abasajja batalina kye tulina nga amaanyi galinako obubeezi abo nabo we bali, naye nga kiri risike nnyo nnyo okutwala omukyalo owa hijja mu olubuto mu hijja. Hijja ibada y'amaanyi eringa military training. Hijja ezitowa nnyo nnyo ng'okutambula kilometers 16 n'ebigere ate ng'oli mu ddungu kitakya kusaaga mupereketya wakasana
wansi wakwokya waggulu wakwokya, tewali katika kuwumuliramu nti wefune kisiikirize, ate bakusindika abantu mujjuzo mungi, oteekeddwa nga bamulamu nnyo. Okutambula kilomita emu mu ddungu, amaanyi gokozesa ene waffe mu bibiri oba otambudde 3, ene waffe oba otambudde kilomita 3, amaanyi gokozesa okutambula emu. Amakulu okola times 3 buli kilomita oba otambudde 3, kubanga amaanyi okozesa maki, otuyanda bukaseera olina okunywa sana mungi, bugumu eddungu kalu, omukka gwossa mu kalu bwe gukuyingiramu gunyunyuntamu otuzo tuli mubiri. Eno mu bibira omukka gusharinga n'emiti, guva mu mazzi wali mu myala yala, nossa omukka nga oli mu kutuzi eri guba mu kalu. Kati nekireetera okuba nti amaanyi getaganga mangi. Hijja si yakusaaga, ibada y'amaanyi. Era kyobalaba mu busiraamu batugamba nti ibada ezisinga ez'obusiraamu z'abavubuka, abakadde tebaliimu. Ramanzaani ibada y'abavubuka, ate kati sukaali, ate pressure, ate nankani, ate omugongo gunnuma, bampembe abakyabisobola oyo. Kati ng'ogamba maama wange asibira Ramanzaani oba omusebusi, okula saa 6 gokka batandise okukaaba ng'akaana akato nti yeetaga mmere, tabisobola. Ibada ezimu z'abavubuka, Ramanzaani, hijja, kubanga ziri physical nnyo. Sa Allah atusobose tuzikole ya Rabbi. Amen. Seke ekibiina ekitali mu riba nakyo kigaanibwa musiraamu. Ekibiina kyeki sako ebeta sako nedda asa tekibanga temuli mu riba, tekigaana, naye ekiri mu riba ne bwe ziba si nkikumi kyewale kyesambe, kyewale kyesambe. Ate nekiraba nange essente si kyekikulu mu bulamu bwaffe. Fokasi yaffe erinnya ku ssente. Essente si kikulu, netulina n'okukola ibada, ssente. Essente zikola akantu katono nnyo mu bulamu bwo, kalinga 20%, 80% si ssente. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Allah atugamba mu Qur'an al-Karim atukoledde ebirungi bingi, naye olwokuba tatuwadde ssente simwebaza. Era omuntu alaba nga bwatafunye ku ssente, alaba nga Allah gwatayagala, alaba yatomera myaka gino egyekivuga sivuze kamotoka, naye nga ebirungi ebirala byalinako obubeezi. Olina ebirala ebirungi bingi. Kati omuntu agenda ku muzikiti n'otula mu dalusu bwoti n'osiiba wano, wali alina biliyoni 2 asobola okutula n'asiibawo. Njagala mumbulira amazima ng'alina biliyoni 2 eza Uganda eza ssente, asobola okusiba naffe wano. Kati kugwe naye ani mugagga omutuufu? Kati tufaaki? Tufaaki kati? Tasobola kuba na biliyoni 2 n'atulawo n'asiibawo nga bw'osibyewo bw'otyo. Yes, essimu zokka z'abafunako obufunyi buli kaseera, ati minisita gundi anjagala afa, MP gundi, kakati kansala, kakati ate nina meeting ne gundi. Ne wabazze buzi wano bawololo bokka bamujjira ku nsayiningira wano, tatuula abeera ddayo wali okusayininga. Kakati obugaga tunonya bulu, oli biliyoni ate olalafuka munaku. Nabako omwami ng'engatto ya miliyoni 9, engatto gyayambala miliyoni 9, twali tugenze kuziika. Ne mubuuza ku muzikiti bw'ogenda okusaala oziteeka wa? Sijjukira nti nali ngenzeko ku muzikiti, naye nga musiraamu. Ng'amannya ge omusajja musiraamu. Era we namutegeerera era azze kunneebaza basomesa. Kati kubanga ebyomuzikiti nzibulidde mu muzikiti ngumanye engatto bazisomola. Naye njagala mubuuze bwe bazigutwalako ku muzikiti okola otya? Naye nanyanguyiza, sijjukira tinali ngenzeko wa. Kati ng'obuuza ki ekirala? Kati gwe n'oyo ani mugagga omutuufu? Allah atuwadde ebirungi nkuyanja, naye tubiraba tetwalowooza nti ebirungi kiri ekintu ekisente.
ate ngaebirungi ebirala bingi ebitamanyi na sente. Ebirungi ebitamanyi na sente obirina kati ofaati. Nze njagala ombulireyo omuntu alina biliyoni 2 asobola okusiba naffe wano wasibawo banaku abasente abagagga b'okutegeera Allah. Ononsonyiwa mukama wange ebibuuzo waliwo bentakuka. Ffenna tusoma ku kyafaayo kya Nabbi Sulaiman alayhi salaam sibe guli ne Balqis bamuyita Bilqis wa Balqis. Enjatula ziri meka? 2 zonna ntuufu. Balqis Bilqis fihi lughatan. Naye waliwo aya egaa nti fama ataniya Allahu khayrun mimma ataakum. Balqis yali mukazi mugagga muvundu jamani tasaaga. Yali mugagga naye nga takimanyi nti Nabbi Sulaiman gwazanyirako esabagagga. Yali tamanyi kiriwa Sulaiman alayhi salaam. Nalowooza nti bw'anamweza ebirabo ajja muziba obwongo n'amagezi. Naye Nabbi Sulaiman Balqis bwe yajja mu maaso ga Nabbi Sulaiman alayhi salaam yamugamba ekigambo ekyo ti fama ataniya Allahu khayrun mimma ataakum. Nze Allah bye yampa birungi byabbeeyi okusinga ebyammwe. Yali tategeeza maali la ilaha illallah. Nze nina la ilaha illallah. Temanyi byonna ebyo golodi zaabu tebimanyi. Yali ategeeza la ilaha so si zaabu. Balqis yali alowooza nti kaleese ebirabo bino ebyebbeeyi ono amugonzezza. Yatuukayo nga akonkobola nabyawo nga tebina makulu oli wa la ilaha illallah. Kati oyita ku nnyumba ng'etemagana bweti nga nnungi okajjukirangako nti Allah nze biyampa bisinga ennyumba eyo. Tolina eswala 5 kati atekereza kiki? Wali ekyebbe ekisinga ezo? Njagala ombulireyo ekintu kimu mu duniya kiwali olabye nga kyabbeeyi okusinga eswala ez'ettaano. Kimu kyenjagala sagala bingi kiririda. Oyita ku maka agatemagana emmoloka eryawo etemyanga muntu. Fama atani Allahu khayrun mimma ataakum. Nze ndi mukyala wa jiribabu. Kati oli hafisu atajambadde ali mu bukunamyo biki wabbeeyi avuga emmoloka gumanya nti nze Allah bye yampa byabbeeyi okusinga biriwa ebyoyo. Kubanga oli ku ddiini otambulira ku la ilaha illallah. Ate mu package ako kabaddemu ekalira kuba sigisumuludde kabaddemu akantu. Fama atani Allahu khayrun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sala kuntabula sawa zino tugenda kukibuza ekiddako. Sina muzinda tulina gumugu seeka nva ku muzikiti nga ngenda mu jama ne ntuuka mu ddarasa nga wano nensanga nga bo bagasse bazigasse nsooka nenindamu oba mbegattako naye nengatta. Amakulu ye yazza asadde. Ekyokubiri avudde ku muzikiti ng'amaze okusaala jjama n'atuuka wano mu ddarasa nga bo baagasse dhuhuri n'asuli nga bwe twakoze, naye abeeyungako n'agatta ng'asanze basaala oba ye alinda n'asaala bibye. Ekyokubiri amasannyalaze gogambye nti sigakyajingisa ne bwemba imaamu sigakyajingisa anze imaamu. Nja kusooka amasannyalaze ffenna tukimanyi nti Umaru yali imaamu. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu eyabeeranga amir era yasazanga eswala mu masjidi ya Nabbi Madina sallallahu alaihi wasallam. Era yasalako omwana w'enviiri ng'amugaana okubba ennazi okukwata ku nnazi y'abasiraamu. Oyo imaamu gwe tusookerako ddala yennyini okujjako nga mwateesa n'abasiraamu ne bamukkiriza. Kubanga imaamu atukolera emirimu mingi. Olwo katuna musala gwe tumusasula katumuyambeko ku utilities. Amasannyalaze akozesega mu muzikiti n'amazzi alifuna bbiiru nene bwe tuba tukiteesezza ne tumanya nti amazzi gano lwaki bbiiru erinnya tya nti ttiimu ya imaamu eri kuno. Naye so si ye kuyita buyinza eri kweremeza mu buyinza nti nze ndi mu buyinza ani anaŋŋambako n'ateekako amazzi n'anaaba n'ayoza engoye ze ateekeddwa okuba nga twakikkaanyaako. Kubanga imaamu atukolera emirimu mingi oluusi ate nga netayimiridde bulungi. Naye nga Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu eyeesamba ennazi y'abasiraamu yali imaamu yali amiiri. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'ojjanga n'otuka ku muzikiti oba mu darusu by'osanga bakola by'okola kubanga wazze kuba naffe wazze kuba
naffe wegattemu muswala naye obanga osanze basala dhuhuri ng'ate nawe ogimaze yennyini eyo gy'oyingiramu nosala tewali buzibu kubanga ekikuleese ku baana basiraamu byebagenda okukola byozza okukola so si nti ate nze nazze mu ddalasa ate nsanze babaaga nte era kyekimu ne mulamanzaani ngaettalawo yetandise muba drama mu muzikiti muba drama atagambika bano basala talawuya ono asala magaribi ono asala isha ono ali ku tahiyatu ono ali ku ruhu fena tunakuba ku kiyunga eki buli ayingira omuzikiti wegatte ku talawuya eri ekikulese ku muzikiti kusala jama bano bakolaki anti abuuza nti ate basala talawuya tewali buzibu goze kukola ki kusala wegatte kuli neniya eyo gwe gyolimu osale ne bali era akabizi gwako ezaabwe gwe juze ezo ezibulayo nabbi yagala tubeere nnyo simaati sallallahu alaihi wasallam naye singa ogendako mutalawuya emabega eyo muzikiti oyinza okulaba neweewuunya buli omu ali ku kike abamu aga nti bano basoma biwanvu ani afunamu singa zibadde sente zebagaba wandigende nti bano bagaba nnyingi bano bagaba sente nnyingi zesijja kubeeddako kanzire ku baana bagaba entono simbalagi weewale okutuuka mu muzikiti okutuuka abasiraamu we bali basaala gwe ate nootuula wali era nabbi sallallahu alaihi wasallama yalaba abavuuka babiri ngaeswala ewedde nga batudde ku lubalaza wabweru n'abagamba nti ma khatubukuma bajama kikinga mutemusadde naffe qaala ya rasulallah qad sallaina fi rihalina fe twagenza okuveeka nga tumaze okusaala kyola tutusa netutuula nafulumya etteeka erifuga akantu ako kasita otuuka nga basaala nojja ku muzikiti nga basaala saala nabo wadde omaze hatta noba tumanyi byebasaala kubanga gwe ekikulese ku muzikiti kima mazzi ekituleeta ku muzikiti swala ate gye basaala wadde togimanyi gwe saala ezo empere nazo zisooke tuzijjewo kubanga gwe kenyini ekikulese oteekeddwa okuba nga neswala gyojja okusaalawo wallahu alam bwe nsituka ku mmere nga mbadde ndya neŋŋenda nimala akaseera ena byenkola oluvannyuma nenkomawo ku mmere yeemu nziramu nensoma bisimillah ate mu mpisa z'emmere tetukalinaako tokosooka ogireka awo ate ogenda atodde ekyo si kitamwa mu puroguramu y'emmere ne mu mpisa z'obusiraamu okulya emmere okuggyako nga bwe tumanyi darurat nga waliwo embeera ezze nga nzibu naye ekisingako obulungi bagambye akamala okulya kubanga n'omubiri ogukyankalanya bwe tuba tulya emmere batulaga nti system computer erina byesetinga kati ogikyankalanya wabula bwobanga oyimirizaamu n'ogenda nodda olina okuddamu okusoma bisimillah naam bwe nyamba omuntu atali musiraamu nfuna empeera yeemu nga bwe nyamba omusiraamu ezitagambika kubanga mu kuyamba temulimu bya ddiini na imaani nabwono nefuna mutamiivu allah abayogera ku byokuyamba wayutimuuna ataama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira walabako nti wa musirimu oba mumin okuliisa omunaku masikiini abatalina abeetaavu teyayogera ku byanzikiriza miskinan wa yatiman wa asira masikini bamulekwa abali obubi the needy people okuyamba tekuliko ddiini tekuliko nti ekikulu n'enswala ze munafu mu nswala sijja kumuyamba okuyamba tekuliko ebyo kabeerujuuju katamiira jjobyo tumuyamba asaba nga alina obwetaavu gye tuli era kirimu empeera ezitagambika bal ate okuyamba atali musiraamu mulimu ne da'awa hatta ne muzaka balinamu omutemwa bayitamu allafati qulubuhum muzakatul mali yetusasula buli mwaka abo abatali basiraamu balinamu omutemwa ogubasendasenda agende nti waye basiraamu balungi juzi bampayo obukadde bubiri wano ddiini eno nnungi kumusendasenda oba oli awasima eddiini yaffe tubawayo kazaka kasita babanga beetaavu tekina buzibu kati olaba ne allah bawadde zaka mu Quran muallafati qulubuhum abasiraamu abapya muallafati qulubuhum bamiteeko esatu
bamuallafati qulubuhum abasiraamu abapya okuba tubawako ku zaka ne betusubira balina obulabe eri obusiraamu nga tumuwayo ka zaka akendeze ku bulabe eyandibadde amenyawo omuzikiti agajuze abasajja bampadde miliyoni 5 ate menya omuzikiti gwabwe kanguleke betutya obulabe bwabwe ne betusubira nti bayinza osiramuka naye tumuwaayo kirimu empeereza zitagambika bal mulimu nedaawa nandibadde ndeeta ebyafayawo nga nabbi ayamba batali basiraamu nkuyanjaawo naye akadde kange tekansobozesa tubuzeyo ebibuzo bimekasewo abantu bano bajja bawatalaka ogenda bakola otya katwanguye ona agamba nina abantu abonna nina ebigoye ebikadde nti okubiya nina ebigoye ebikadde nsobola okubyokya neva mu nyumba yange. Ekyokubiri, omukazi akkirizibwa okwesiga ebizigo bya kawoowo. engoye enkadde nkadde kuggwe fe kufe empya bwezolaba ngaenkadde kufe ki mpya zipakingo zituletere wogi tugenda zituusa bakusomera edduwa okumala n'emyaka n'emyaka nga bakyazambala toyokya tawulo yange yakaddibwa sikyajagala eyo tawulo waliwo agenda ogigwakaga nti alhamdulillah Allah nkwebaza nontusa ku masanyu gano eyo tawulo gwe gyoyita enkadde. ebigatto toyokya kubanga waliwo abiraba nga bipya. omukyalo okukozesa obuwoowo kyaziyizibwa ng'agenda tambula ng'agenda fuluma mu nnyumba. waba ali mu nnyumba tewali buzibu, waba ali mu nnyumba tewali buzibu, naye ayinza okuba nga abitaddeko ng'asuubira agenda kuba mu nnyumba ne wajjawo program emutwala abinaabe asookadde mu bathroom byonna binaabeko. makeup, eye pencil, mouth pencil, nose pencil, matama pencil, byonna tebirina buzibu, naye nga tagenda kutambula. bw'aba n'atambula byonna abinaabeko. Imaamu maama wange mukafiiri era tayagala busiraamu yadde n'akamu, naye asaba mutwaleko ku church omuruka yange. nzikirizibwa okumutwalanga era sebo imaamu maama omukafiiri akkirizibwa okumuteresa ebyama byange? buli woba nga mukaddewo si musiraamu mbyona okusooka okukola kakasa nti mubaana bonna be yazaala gwe gwasinga okwagala, anti olina omukolako dda wajje abaana be bonna 7-8 baalina nze hafisa gwasinga okwagala, nze musa gwasinga okwagala, nga n'ebigenda okumuleeta okwagala eddiini byetusomesa ebyobusiraamu. wasahibuhuma fi duniya maarufa, enkolaganayo naye ebyedduniya bino ebeere bweti. obuzibu buli ku ibaada, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. ne bakubako ekifuba n'alwanagana naawe mugende mu bya shiriki bakunaaza eddagala bafune emikisa, awo tobagondera. naye bino omugulirayo kade, omugulira akanyama, omugulira akasimu, buno obusimu kati bwammwe bwekuseereza buno gula. bwekibanga mukaddewo atali musiraamu mu baana bazaala takwagala ngaoli musiraamu, kiba kitegeeza tonategera busiraamu. mu baana be beyazaala nga takwagala kiba kitegeeza tonabutegeera, kubanga wasahibuhuma fi dunya maarufu, bo baagala bya duniya bitereeza. agambye nti mu baana bange bonna benazaala ono omwana yassamu kati yansala, omulingizaako oba naye mu bizibu ojja mangu ngafunye obuzibu agwadde, kubanga jjukira nti mukaddewo ate twagala aveeyo gyali adde eno. wabula ekyogga nti omutwale mu ibaada ze nedda, naye munnyonnyole olw'omukwano gonna oba okuliyeetinzewo n'enkwatagana ennungi omugende nno munange nze nsoma ddiini ya busiraamu, ogenda ku masinzizo gammwe gali nedda. naye ateekeddwa okubanga tulinayo bamasheekhe, waliwo sheekhe gwemanyi wano wamaanyi nnyo mu Uganda, kitawe bakadde be si basiraamu, naye bamwagala olwagala olutagambika. newaba anakyala waka esowaani, amasefuliya, ebikopo bagula bipya, kitawaga nti omwana nga sheekh ajja
bino mwateekamu dde embizi zammwe mujeewo nagenda nagula ebipya mwateekamu embizi zammwe mwazifumbiramu mutajja kubiriiramu mwana wange agula bipya byonna era nyina yamugamba nti mwana wange olwojja wano tufuna omukisa batugulira amasowaani amapya ebikopo bipya masefuli amapya naye ngaomukwano sheekh gwe yateekawo ne bazadde be musufu yasooka najjayo baganda be bonna nabamalayo bo ne beegatta ku umma kati yaŋŋamba kati ababiri abo ekikulu baali bakyaki nnyo inshallah allah ajja bajjayo omukwano noguva kuki kubeera close osuza otya kakati kiki kati ka pressure kasukaali anti baba bakulidde emyaka muwuliza buli kaseera weva omukwano na Sheikh nze mbuuza taata wange yali nga musomi wa dduwa zino eza40 zibeeta 40 days era nga azisomera ddala kati bwe sigenda bwafa naye ne bamusomera ye ne sigenda wabula ne bampita enkeera nzikizibwa okugendayo nzikirizibwa okusaala nzekka ewaka singa nsanze sisita wange asaala farda oba nze nensala sunna fast nzikiriza okusaala nzekka ewaka singa nsanze sisita wange asaala farda nensala sunna fast ekisoose kirimu engeri ya drama bakoze edduwa nono nebamusomera nebampita enkeera ekisookera ddala abantu b'eŋŋanda zaffe muzimu ku nsobi ze tugenda tubagamba nti tusoma dduwa ku lunaku lwennyini nga tebadde basibidde ku ggwe balaga ekkala right from the beginning tinze siri mu dduwa bajje nga batambula bakola programu zaabwe ate Hussein ti ayo temutegana naye kati bagenda bakubala nojoba disappointing ku last kwe kuyomba kuleeta ebuvuyo kati anaga nti ate nakubira mukubira ku imamu kyeno bana tukiza tugendeyo ya rabbi ate otabudde eka bati bamanyi kalazizo zibalagirewo mu ntandikwa bajje nga bakola programu zaabwe ng'oli out naye ba disappointing ku last ekyo kimu ekyokubiri oba kuyisa enkeera wali omukolo ki kyekikulu ennyo wali omukolo ki bakuyita ku kiki enkeera bw'okimanya bwe kiba nga kikkirizibwa ogenda biidhinihi tabaraka wataala abaana b'obuwala basalira ewaka mukibalina okusooka okumanya abakyala nti essala ez'omu lwatu zisabibwa mu lwatu magaribi isha kasati babeerawo baami bebbali ng'abaami boolina mu nnyumba balo mutabaniwo brother wo ziba za lwatu tuwulye ku Qur'an y'ebiraka essala ey'owaka ey'omukyala nga tewali baami bebbali magaribi ya lwatu nga bwe tugisoma ku muzikiti bwasoma agirinnyemu Qur'an agitungirire bebiraka agattegatte nakyo tukimanye waba nga waliwo omwami newabeera omu bwati nga webbali atedda mukama ate awo ejja kudda mukama then n'abakyala basobodde okusala jjami waka basaala omu n'abasaaza era basalanga ne talawiya basuhabiya nga balina abasaaza basala salatu tarawih walqiyam naye bwe kiba nti osanze munno ng'asala farada mwegatteko mukole jama inshaallah wadde ejjama tekakata ku bakyala mwegatteko mukole salatul jamaa inshaallah fi khair kirimu obulungi nga maliriza nve ku muzindaalo ne kano tugende nako ojja bagamba nga tumaliriza ne kano katugende nako nabbi sallallahu alaihi wasallama kavudde mu kibuuzo ekibaddewa nga yakatandika okukola emirimu gye ejyaddaawa mu Makka nga tannakumanyikwa naye ng'erinnya etandise ovuga waliwo omulenzi wamuyita Muhammad naye kyakola Makka waliwo omulenzi wamuyita Muhammad atavudde wano kalenzi katonotono bwe kati naye kalina ebigambo si byangu aba atambula n'asanga muzeeyi ng'alina agasawo akwataganye namugamba nti muzeeyi taata gyebale nita nkusitulireko
n'abisitula byali bizitowera ddala bamala obisitula mubuuza olaga wanti gindi nga lugendo luwanvu naga nti baasi nkaguddemu bwe mbimuddiza kirabika bubi n'amuwerekera mpaka kutuuka n'atuuyana sallallahu alaihi wasallam. Omuvubuka ow'empisa, omuvubuka w'omutima omulungi. Bano abavubuka abalina emitima nga gwe mu Makka muno bakyalimu, nkyewuunyiza nnyo. Bannange batuuka ewaka ayita mukazi we, jangu olabe mutabani anyambye, jangu webaze. Mukyala mukadde avaayo ti omulaba oyo nti ansibiridde kuva gindi mpaka wano. Ne beebaza n'ayagala okusiibula ne bamugaana, ne beebaza n'ayagala okusiibula ne bamugaana. Kati abantu bano bali bamusiimye enneeyisa ye, ne baagala bamuweyo akalabo, naye baali banaku nga bakyanoonya beekubaakuba balabeyo akantu kabayinza okuwa omuvubuka ono ne kabula. Ne bamugamba nti munnange okukereya konna obwedda kwolaba, wera twagala tukunoonyezaayo akantu mu kisenge eno tulabe ke tukuwaayo, naye kabuze okuza omulimu gw'amaanyi, wabula katukusibirira ebigambo bibiri. Oli muvubuka wa mutima mulungi ow'empisa atasangikasangika mu Makka muno nti wabula tekakutandanga neweegatta ku kidiini ky'omusajja gwe bayita Muhammad ne yazze mu Makka muno, ojja kwonooneka. Tekakutandanga n'omwegattako tyo nti kati tulaba nti omutima gw'omulungi agenda gwonoona, empisa zo nnungi zigenda kwonooneka. Nabagaa nti omusajja bamwitaani, bamwita Muhammad mutabani wa Abudala, naye mubi nnyo. Nabagaa nti amannya gange nze Muhammad mutabani wa Abudala, obwedda gwe muwaana empisa ow'omutima omulungi atakyasangika mu Makka muno, ensi yonna tekyalina kisa, bw'ani akuza yenze. Yaleka abantu abo batodde shahada bombiriri, yaleka batodde shahada. Kyakuyiga ki ekiri wakati kyetujjamu ekikwata ku nze naawe? Okusiramula omuntu tekyakisa kusoma nnyo aya za Qur'ani na mu jahannama, wallahi bamalayika bakambwe. Yasoma aya kyaba wangi okusiramula omuntu biidhinihi tabaraka wa taala, si kusoma aya nyingi nnyo n'Oluwarabu ng'olukakasa bulungi amakhariji gonna geego kigalo neeyisa just neeyisa. Abantu babiri ne beegatta ku umma nga neeyisa nga tayogedde ku azaabu za kabuli, bamalayika b'omu kabuli bakambwe babbulaaka babbulu babwatuka wallahi jahannama alina ennimi lukukombera eri. Teyasoma ku jahannama wadde jana wadde adhaabu lqabr, neeyisa. Ekyokuyiga ekiri omuntu enneeyisa yo muno gw'olirana naye gw'okulagana naye neiba emwegombesa eddiini yo, genda eka mu buliri otuule weebuuze nti neiba wange enneeyisa gye neeyisa naye ayinza okwagala eddiini y'obusiraamu? Bwe kiba si kyekyo oba toli ku njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era sala amagezi abenga enneeyisa yokka nga tonana kusoma ku aya Qur'an ng'emwegombesa eddiini gy'osoma. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Imamu ebibuuzo bino ebisigaddewo agenda biddamu ku Palo FM ku Monday paka ku Friday. Ebibuuzo byammwe byonna agenda kuba biddamu, era kambimuwe nga mulaba insha Allah. Barakallahu fikum. 12 ku Magharibi awo wagenda okubiddiramu insha Allah. Ebisigaddewo ebitwandeeko byebyo tubeyanziza ssebo. Sente zetusonze mu darasa eno eza kashi ziri milioni 3 ziri milioni 3,446 mu 2023. Sementi tufunye ensawo 5 ez'obuliwo. Ensawo ensuubizi za sementi ziri ensawo 69. Mane sente ensuubize ze batusuubiza ziri 60,000 n'amayinja ga miliyoni 1,500 nga muganda waffe yagesuubiza. Barakallahu fima qaddamtum wa fima akhawtum. Mwebale kusoma dasa yasandiddako eri Masjidi Taqwa Kabowa. Bwe butuuka Kabowa ng'ewa ddiniya, nga bwe butuuka Kabowa ewa ddiniya
insha allah ewaddiniya kabowa gwesala